wiiki ziweredde ddala 2 n'ekitundu nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tali mu ggwanga lya Uganda. Yali yagendako e Canada ate ne US gye yabadde olunaku lwaleero gy'amaliriza Freedom Concert Show ebadde live era ewagiddwa abantu abangi. Naye ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda, wiiki 2 ezo n'ekitundu almost 3 Kyagulanyi z'amaze nga tali mu ggwanga, bomu zaddawa, abatega bomu baddawa. Batugamba obutujju bwa bomu buyitiridde, naye wiiki ezo zonna twaddeyo ka bomu kategululwa, twabaddeyo ka bomu nakamu kategebwa, twabaddeyo ka bomu nakamu kalengerwa, eno yankatambula. Kati Bannayuganda beebuuza ebibuuzo, abatega bomu baddawa. Twa ne Kyagulanyi abwali ekivulu kya Shiba ne Cinderella Sanyu yabuuza ekibuuzo ng'akoze post ye, n'agamba nti aba bomu bwe bituuka eby'ebivulu beebaka bagenda kumumula ne beebaka, ne bituuka country tour z'Abannayuganda Kyagulanyi z'akulembedde nga bazuukuka baddamu batega bomu. Kuba okuva Kyagulanyi lyafuluma eggwanga twali bomu yalizemu kutegebwa, ate ng'ebivulu bibaddewo nga bingi mu ggwanga Uganda, nye twali bomu etegebwa. Kati oyinza okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo, bomu ne ziddamu ne zitegebwa. Awo nno we tuli, ekibuuzo kino buli omu ali mu kukyebuuza. Ngenda kutandika ne muganda wange Masaba Faustino owa Masaba Media Channels ataddeyo ekibuuzo kino, nange kinjagala twebuuze ffenna era bwe tugenda okutambuliza emboozi yaffe ne ku kya President Kyagulanyi kye yabuuza nti abatujju bagenda ne beebaka bwe bituuka eby'ebivvulu, ne bwe bituuka countrywide tour ne bazuukuka ne batega bomu. Era ne Mwami Museveni ne bye yaddamu mbu nno simanyi eby'ebivvulu babakebera ate mu ttwa za Kyagulanyi tebabakebera. Masaba agambye naye ng'abatega bomu mwaddawa oba mulinze Bobi Wine akomewo Uganda nti abatega bomu baddawa. Nkyebuuza nange, mmanyi naawe oli mu kukyebuuza n'oli ffenna tukyebuuza, abatega bomu baddawa nga tebakyawuliki. Kati wiiki 3 tewali ka bomu nakamu kabatuka wadde akazuulibwa anywhere. Baleka balinze Kyagulanyi akomewo nga Masaba bw'agambye. Anatugamba nti Nuupu countrywide tour phase 2. Kansuke nayo ku comments z'abantu abakomentinzeko kye bagamba ku kike ate tugende mu maaso oba tugenda kubyogera tubimaleyo. Namutyaba Sylvia likinze athante naade ntugambye tutandise ne Stella Mukasa agambye bali ku holiday. Kaddugala Joseph n'agamba twagendako mu break. Okay. Seeru Kigozi n'atuwa bomu yaffe wano. Zino ze bomu ezibadde zibaluka, bateeka obuwunga mu ccupa ne basibako essimu awo ne batugamba ye bomu. Mugirabye? Omwana mulenzi agitujjukiza wano. Kale katugende maaso wano katono mpola mpola. Namuddu Juli n'agamba bomu zikola President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert nga ali mu Uganda bw'afuluma nga M23 ADF nga basirika tebaddamu kukola. Mwesigwa Alex Nevi n'agamba President yagambye nti akomawo asange Museveni awo addemu amukankanye empale. Odongo Samson n'agamba beekwese mu State House Entebbe. Namutebi Jamila n'atugamba gwerinda muddemu country tour olabe bwe zibwatuka okufaako obufi. Madrin Nakitto n'agamba comedy 19. Zaina Maje n'agamba bagambeko Bakaman selector Bobi Diehard Nantamegwa n'agamba Uganda okaaba bw'oseka. Mariam Kalungi n'agamba enkya balina okutega nze mbalabyeko aba ADF. Okay, Mariam Patra n'atugamba bavandimwe tactics olemwa oba kati balagawa.
Nabukalu Rachel n'agamba Museveni ye mutujju. Okay. Estalita wa Bobi n'agamba endongo aje atubulire. Okay, endongo aje atubulire. Okay, Nasuna Mariam n'agamba naffe twawumulamu twetegekera second phase. Oh wait, tinaba bomu bawumulamu betegekera second phase. Okay. Sharifa Ibat n'agamba bali mu off days bakomawo nga president akomyewo. Loni Eduardo n'agamba bagenda mu holiday. Cliff Kangave n'agamba mwana tumanyiddwa nnyo. Namubiru Juliet n'agamba kali kawani boy atuhaire. Kanifa n'agamba linda ojja kuwulira ekiva mu enanga. Nakanwaji Sala n'agamba balinze Kyagulanyi akomewo nabo bakomewo naye tebalina kye batugamba. Kenny Pro n'agamba atenga ajja tulabe zifeeke dola ezo. Luthi Namayanja n'agamba Kigwera Ntebe teri tuwatu. Okay. Joy n'agamba balinze president waffe. Farida Costa n'agamba okitegeera tebalina kye batugamba. Golden Charity n'agamba tukomawo. Kalidi Kawemba n'agamba naye Masaba walayi. Marion Nakate n'agamba wabula beerabisa. Nakyambadde Eve n'agamba tobamanyi. Kulabako Edwin Ebukala n'agamba twabagwamu bali batusiba kawani. Kisoka John n'agamba ate bansobera bwabeera eggulu bazitega ku mabiito. Mubabere eggulu bazitega ku mabiito mu kifo kyozitega eggulu. Kataswa Jonathan n'agamba nange byantabula. Mwanaisha Nanyange n'agamba ekyo kyenanga kyetaaga kwata nnyondo tukikulemu ebinye ebyo. Artist P n'agamba Joel's Tisha n'agamba tujja. Sura Kikozi n'agamba Museveni bomb found ati nakivubo. Mboye bomb gye basanze nakivubo. Okay. Bwekiti ekibuuzo buli omu yeebuuza era buli omu awadde endowooza yobiwulira tikaali kawaanyi. Baali balina kye bayisaawo. Bagendamu okwebaka nabo bali mu holiday balinze Kyagulanyi akomewo balyoke baveeyo. Nti ate weewuunya bwe baba baagala Kyagulanyi lwaki babeera eggulu batega ku mabiito. Era ne weewuunya nti lwaki bwafuluma eggwanga ate tebaddamu kutega. Era ne weewuunya nti abatujju abo ADF simanya M23 Kyagulanyi bamwagaza ki atali mu ntebe. Baagala ntebe ya ggwanga ate Kyagulanyi bamwagaza ki. Bwe tuba nga tebaagala ntebe adumira amagye g'eggwanga gwe baagala ye Yoweri Kaguta Museveni. Bwabanga ba M23 yabasindika abasirikale ba Uganda ne bakubira e Congo gye bali ne ADF ne bakuba ne batta ba M23 mini yabagala yasindika amagye agakuba bannaabwe ye Museveni si Bobi Wine. Kati awo tewali kyoyinza kulimba nsi mbusimala baagala kutta Bobi Wine yabakola ki. Atadumira amagye nti yasindika amagye ne gakuta abantu baabwe nabo baagala kumwesasuza. Kabaka wanyi ensi ebeera bayo. Akansoke kulage ne Kyagulanyi kye yabuuza very fast wano. Kunga ayogera ku bivulu ebitegekebwa byonna ebitakubwamu bomu naye ate ye bw'atandika countrywide tour bomu ne zijja. Wano ketugenda okujjako kokka biri ya congratulation tubireke twabiraba.
mu post eno gyakola ngena kuzo mwezi 16 mwezi ogw'omwenda 2023 enkeera w'ekivulu ky'abashiba ne Cindy nga kivuddeyo yagamba very importantly I hope we can all see that the fake bomb scare was a creation of the panic regime to block our activities. I hope Enanga will not come to tell us that terrorists go to sleep when all other gatherings are going on and wake up during Noop countrywide tour. Tujja. Mukalaba? Naye yakeebuuza nti yeebuuza nti ekivulu kya Shiba ne Cindy kyabadde successful era n'atwa ebifaananyi nga bw'obiraba ebyo nti kyali so successful n'abeebaza okukola ekivulu ekiri successful. Naye n'abuuza tibakibanga kyo kyabadde successful ne kireeta abantu bwe bati ate nga abatujju tulina abatujju batega bomu mu Uganda tetwetaaga abantu bakuŋŋaane bangi bajja bakuba bomu. Bwe bituuka ebivulu ebikuŋŋaanya abantu abangi bomu tebazikuba. Then Kyagulanyi bwatuka okutambula okutolera eggwanga okuzuukusa abantu beekalakaase beekyange bajjako mu General Museveni then nga abatujju bajja batega abantu nti kaali kawaanyi seko neekalaba kawaanyi ako kawaanyi kennyini. Kati nno bino General Museveni bwe yabiraba yavayo n'ategeeza ensi nti bannange bye mwalabye ebyabayimbi bye muli mu kulifaalingako mbu abatujju tebasobola kutega bayimbi bomu mbu kubanga buli muntu ayingira mu kikaali oba ewagenda okubeera ekivulu mbu asooka keberebwa ne bamanya ani ayingidde era ayingidde atya mbu naye ate mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi zaakuba tewali akeberebwa. Kati n'obuuza nti bomu gye basanga ku mabiito abayingira mu mabiito tebakeberebwanga. N'obuuza bomu gye basanga ewa Pastor Kayanja abaagenda okusaba tebakeberebwanga. Ye yagitega yaliwa. Ye bomu gye baatega mu 2 yali 2 ki waliwo omwaka gwe baategeramu bomu ngwerabidde gudduse baatega bomu erugogo ne batta abantu nga omupiira yali final ya mupiira erugogo Kabalagala Ethiopian village ne Rugogo abaali bayingire baali tebakebereddwa nanga Mwami Museveni emboozi gyakuwa okwewozaako nga temalaayo ngesigale mulabisa nga na Uganda obaabuukawo dda bwokodyo baabuuka tebakyagendera mu ebyo. So kati buli omu kati yeebuuza as per now abatujju bali mu tulo beebase Kyagulanyi nakumawo nga bazuukuka ekyo ekibuuzo tebalagenda okukituddamu okujjako okulimbalimba naye ng'ensi ebalaba weeks 2 n'ekino Kyagulanyi taliwo twali bomu etegebwa bw'akomawo nga bomu zitegebwa katubalinde naye nga tujja countrywide tour phase 2 ate kiggwera ntebe mu ntebe okusinziira ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne bannayuganda. Mbaagala nnyo mwenna abali emu bali kubaayo Mukama tunasaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba.